Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo ogenda kukkiriza amukwano gaffe tutandike natebwe tuti onaku olwaleero era nga katutandikire ku lipooti efulumiziddwa abasajja bayitibwa Abamerika eyinza okubanga ekangamu naye kale Abamerika baalabadda bingi babirabye ate era Iran si yajja okubanga yasoose. Trump ali China ne kansoke nkubuulire wuno minisita w'eggwanga erya Iran, minisita w'eggwanga lya Iran US Energy Secretary no minisita w'eggwanga lya America, minisita w'eggwanga lya America US Energy Secretary avudde n'ategeezezza ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga eriyitibwa erya America agambye nti Iranian regime is just weeks away from being able to enrich part of its uranium stockpile to weapons grade level. Energy Secretary Chris Wright agamba nti eggwanga lya Iran lisigaza weeks zokka maaso awo, weeks bagambye nti weeks zokka bagenda kuba bali able to enrich major portion of its uranium stockpile to weapons grade level mu wiki zokka okuva kati nti aba Iran bagenda kubeera able, bagenda kuba basobola bulungi okwongereza okulaakulanya oba okugattagatta uranium waabwe atuuke ku level ya weapons grade nga basobola omukoleza ng'ekyokulwanyisa. Amerika etegeezezza nti ekizudde nti newankubadde olutalo lubaddewo n'omwaka ogedde lwaliwo Iran tebannawummula era bakola bakagezi munnyo, bali wansi mu underground bunkers, underground facilities, mu nuclear facilities aba Iran bali mu kukola era nti basemberedde okutuusa nate uranium ku 90%. Nakugambye ku yabadde sabbiiti eno era nti okufuna ekyokulwanyisa okuba nti uranium gw'oyina asobola okukola ebyokulwanyisa ayina kuba ku 90% but still at 60% osobola okuba nti okola weapon ey'omutawaana ng'ekozesa amaanyi aga nuclear. Kakati okusinza ku America nti Iran erabika esemberedde mu weeks ejja kuba etuuse ku 90. Abairani baalabudde ne bagamba nti singa muddamu tukuba tujja kukulaakulanya paka ku 90. Kakati newankubadde baalabudde ye America agamba nti already bakitandise. Iran eyagala kugenda maaso n'okuba nti oba oliawo ekola ekulaakulanya uranium atuuke ku 90%. Awo babeera basobola bulungi okukola ebyokulwanyisa eby'amaanyi aga nuclear. Abadde mu lukiiko olukulu lw'eggwanga lya America Senate akakiiko akakayitibwa Armed Services Committee n'ategeeza akozesezza ekigambo n'agamba nti Iran is frightening mu ngeri etiisa. Iran is frightening close, basemberedde to the nuclear threshold. Basajja basemberedde era kitiisa. Iran basemberedde okutuuka ku 90%. They are weeks, a small number of weeks away to enrich that to weapons grade uranium. Bw'abagambye America intelligence yabwe balaga nti aba Iran bino byonna byonna babigenda maaso nti semanya kuteesa asemanya balwana eri abagezi bali mugenda maaso n'okuba nti bakikola. Beranga bwetambula ataddeko Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo waliwo okutya okuva munda mu ggwanga eritibwa erya America. Okutya kubaddewo nga kigambye okuba nti abasajja bano aba Iran ebyaddala bayinza okuba bagala kukola nuclear ne mu kuteesa kuno okubadde ku mmeeza. America badde akibagamba luno nti mukwate nuclear oyo ali ku 60, uranium ali ku 60, mumumpe mubaterekere. Iran yakigaana. America nabagamba nti muve ku by'okukulaakulanya uranium mumuveeko. aba Iran bagamba nti nedda tetusobola kumuviirako ddala paka ku 0 wabula tusobola okuteekawo emyaka nga tetukoze ne tuyimirizaamu wabula si kumuviirako ddala. Iran balabika nga babadde si beetegefu kuva ku nteekateeka gye bagamba nti bo ebayamba kufuna amasannyalaze oba oliawo ne mu by'obulimi agriculture. Kati America egamba nti Iran already balina kilograms 406 405, yes, ziri 405 eziri ku 60%.
60% kilograms 405 kakati ate bayinayo kilograms endala eziri 184 ziri ku 20% enrichment level eri ku 20% kilograms 2 no kilograms 184 ziri ku 20%. Wabula America era kitegedde n'egamba nti uranium stockpile owa Iran yenna wamu ali bayina kilograms 9.874 okitegedde 9.874 ya uranium gubayina naye tali ku level yemu ono w'omutawaana ali ku level ya 60% kilograms 4.9 almost kilograms 4.5 kati oyo yampuliriza wa bulabe already basobola okukola mu bomu nga 11 nga baagadde kati bayina omulala ali ku 20% kilograms 184 ko yakyali naye stockpile yonna erimu kilograms 9.874 n'obutuntundu 9. Iran bayina obusobozi okumutuusa ku 100% singa kibanga kisobose ezo kilograms kumpi 9.874 zonna ne baleka Iran n'akola enrichment up to 90% weapons grade level. Iran abasobola okufuna ebyokwansa bikusa amanya ga nuclear ebisoba mu 10 Iran uranium gubayina basobola okukola bomu za nuclear nga bamutuusiza ku level ya 90%. Basobola okukola kilograms okukola bomu ezisoba mu 2 ezikozesa amanya ga nuclear. Abo bato omusobola nakugamba nti eggwanga ne libanga lina nuclear warheads 2 nga bayina 2 bweziti nga bayina 3 oligenda kompola. In fact ni babeera bayina emu ng'ekozesa nuclear. Kati Iran bakulaga nti uranium waabwe ali ku stockpile kilograms 9.874. Kiba dangerous nnyo era ne bamala bamukulaakulanya abo babeera batuuse ku level y'aba super power ku mawanga amanene agateemolwako nga amawanga go si buli lw'oyagala ogalumba nti ogalumba. Iran singa atuuka ku eyo level bwe kijja okuba. Kati America bagambye nti batidde frightening close Iran, frightening close bali kumpi. Ekyokukola kigenda kubeera ki? Options zibadde 2 nenga zonna tezinnaba kukola. Option esooka ebadde nti Iran peacefully kwata uranium omutuwe balabikanga abaaganye. Option eyokubiri katugende mu ggwanga lya Iran tumugjeyo ku kifuba. Bamanyi bwali bayinza okuba nga tebamanyi bulungi. Kyokera report yafulumidde Iran olunaku oluyise bategeezezza ba Iran bagambye nti bakizudde mu bulumbaganyi obwakolebwa jjajjuuzi ku Iran. America bwe yagenda okununula omusirikale waabwe mu mission eyo America yali eteeseteese era okugenda ebba uranium waabwe. Bagamba nti mission eyo gye baatwala mu Iran okununula omusirikale tekyali koma bukomi ku kununula omusirikale wabula waaliwo ekkobaana ery'amaanyi ddala ogenda maaso n'okuba nti munnange banunula oba babba uranium eggwanga lya Iran ekitaasoboka. Kitegeeza nti America uranium amwetaaga. Isirayiri bagamba nti omutima tegubaliimu okutuusa nga uranium eggwanga erya Iran bamuyina mu ngalo 5. Embeera nga bwetambula kakati mawulire agaliwo gategeezezza America egambye nti obusajja essaawa yonna butuuka ku 90%. Kyokka singa butuuka ku 90% gajja kuba mawulire mabi eri America n'eggwanga erya Isirayiri abadde energy secretary. Pal FM ebyo tugenda kuba tubiraba. Isirayiri okwekubana ne UAE Netanyahu yagenda ngenda bikubuulira so nga batugambye nti n'emizinga egisinga aba Iran bamaze okulabika nti bagizaawo awo tugenda okuba nti tudda. Wabula nkwanjulire bannaffe bantungi Habo Center bagamba nti bakugu mu kujjanjabisa eddagala nga lya butonde bakoledde ecupa gye bayita zukuka. Ecupa eya zukuka eyamba abaami nga prostate yanafwa muzibikira. Ecupa ya mitwalo 5 gyokka esenge nga kibulamu genda ofuneka zukuka oba ecupa ya zukuka okuva mu bantungi
Herbal Center. Nawe omwami nga bwenyo bamusaizi bakuleddeyo muyini extra otawanzibwa Ausas Ania genda obatuukiri wali ku Nexus okulirana Starbucks sa Apollo Kagwa road wogenda okuba nti obasanga eddagala bali kutuuseko ku $5,000 genda ofune ezzuuku ku omwami oterere mu nsonga ez'ekisenge bagamba nti osobola bakubira ku noti 754 47 38 noti 2 0754 47 38 noti 2 bannaffe abo ojja kuba tubafuna bulungi aba Ntungi Herbal Center wali ku Sir Apollo Kagwa Road webali esimu ku gavumenti eri 0754 47 noti 2 eddagala bagenda kuba bali kutuusaako nateera wonna wooli bonaabo yagadde delivery alumba eggwanga lya Iran kakati agaliwo amakya gonna ku lwaleero. Ofiisi ey'essaba minisita ow'eggwanga lya Isirayiri evudde neetegeeza n'egamba nti wakati mu lutalo Ssaabaminisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu yagenda maaso n'okabika nti akola a security visit e UAE yagenda e UAE n'abakyalira yagenda e UAE n'abakyalira era n'akyalira omukulembeze w'eggwanga eryo ne bagenda maaso n'okabika nti baanyumyamu kimu bibiri. Lipooti etegeezezza nti yagenda obugenyi tebwali butongole bwali bwakyama. Ofiisi ya Netanyahu ye yetubuulidde amawulire gano nti waaliwo ensisinkano wakati wa Ssaabaminisita wa Isirayiri gwe bayita Netanyahu n'omukulembeze wa UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Security visit eno yaliwo mu kaseera k'okkuba Iran. Tebatubulidde date ddi naye batugambye nti ng'olutalo lwakatandika Netanyahu yagenda e UAE n'asisinkana omukulembeze ow'eggwanga eryo eritibwa erya. Kati UAE bategeezezza ne bagamba nti ffe batuwaayiriza Netanyahu tajjangako wano. UAE efulumiza statement negamba nti ffe batuwaayiriza Netanyahu tajjangako wano waffe. Nedda mawulire mafu kyokka Abaisirayiri bagamba Netanyahu yabiteekamu engatto n'agenda UAE n'asinkana President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kati UAE egambye nti nedda si kituufu. Kakati era ripooti ezivaayo zategeezezza nti abasajja bayitibwa Abaisirayiri baatuuka n'okushipinga components eza system gye bayita Iron Dome ne bazitwala mu ggwanga lya UAE bagende maaso n'okuba nti oboolyawo bagezaako okwetangira ballistic ne drone z'abasajja bayitibwa ba Iran nti Iron Dome bagitwala UAE era nti gyeri. Tebatubuulidde zaali mmeka ze baatwala naye nti mwalimu okuzitwala. Kati bw'ogenda maaso n'okuba nti weetegereza amawulire agaliwo UAE ekya Iron Dome tebannaba kikomentingako. Netanyahu yagenda mu UAE oba teyagenda? Kati kansooke nkubuulire Netanyahu yagenda mu UAE oba teyagenda? Kati nze sigenda kugamba nti yagenda oba teyagenda naye kankubuulire enkolagana n'ensonga eziyinza okuba nga ziwagira ekyo nti alabika yagenda. Ekisooka eggwanga lya Iran limanyi bulungi enkolagana y'eggwanga lya UAE ne Isirayiri era ly'eggwanga eryasinze okukubwa mu lutalo. Iran mu byeyasinze okukuba mwabaddemu eggwanga eryo eriyitibwa United Arab Emirates. Abo byeyasinze okukuba omugatte yabakubye ballistic ne drones 28,000. Kitegeeza nti Iran erabika alina kyamanyi. Ly'eggwanga ly'Abawarabu lyeyasinze okutagetinga balabika nga balina kye bamanyi. UAE ne Iran katobateeka ampuliriza mu kisawo kimu balabe na balabe. UAE Iran kati Iran yamukalakase ne ballistic kosa drones 28,000. Kyo kitegedde. Ekyokubiri kyenjagala otegeere nti tooni y'Abawarabu bano abe UAE ku Iran nayo badde ogiwulira. Emabega mawulire gafuluma nga bagamba America ne Israel please don't stop.
don't stop sigala nga okuba tujja kuwoza sigala nga okuba. Kakati ekyo nakyo kyongera okulaga nti Netanyahu alabika yagenda mu ggwanga lino, alabika nga yakola ki nga yagenda. Nakino kankikubuulire era okitegeere. Mu mwaka ogwa 2020 waliwo okusayininga endagaano gye bayita Abraham Accords. Amerika yakiri wakati. Mu ndagaano eno Amerika yanoonya Abawarabu abaali tebakkaanya na Isirayiri abamu n'abagamba nti musobola okukolagana ne Isirayiri talina tabbo. Mwana wange mutabani wa omanya Amerika alinga taata wa Isirayiri. Ono mutabani wange mulungi talina tabbo, musobola okukolagana naye tewali buzibu era muteeke omukono ku ndagaano. Ne basayininga endagaano eziyitibwa Abraham Accords. Okitegeera, endagaano zibayita Abraham Accords ziteekebwako omukono wakati w'Omuyisirayiri n'omu UAE mu mwaka 2020. Wano waliwo okuzzaawo enkolagana UAE ne Isirayiri, wabeerewo a robust security and economic alliance, bakulagane mu bya security ne mu byenfuna. Kakati ng'era ogamba nti erabika teyagenda. Security and defense. Amawulire galaga nti Abayisirayiri bakwata Iron Dome anti-missile systems ne baziwa omu UAE Omuwarabu. Era omukutu gwa CNN gwe gwafulumizza gano bagamba nti badeployinga n'abantu okuyambako Abawarabiya bano okwetangira Iran nga bakozesa Iron Dome. Eno partnership y'ababiri nti egezako okwadvancinga to a new level. Isirayiri UAE. Kakati abawagira Iran bw'oba obadde olowooza nti omulabe wa Iran ye Isirayiri, waliwo omulala. Isirayiri agezako okufuna banywanyi bafutiza akasajja. Kakati owulire enkolagana Iron Dome gyeziri e UAE. Diplomatic ties. Kati wentuuse wali tubadde ku security and defense. Kati diplomatic ties ku level eyo newankubadde nga mikutu giwandika newankubadde nga UAE wakana, Ssaabaminisita wa Isirayiri ali mulaikiro kubanga yagenze, kubanga mwanga gombi gamentaininga active public diplomatic relations eza 2020 balina endagaano ezibagatta 2020 Abraham Accords brokered by the US. Enkolagana weeri. Kati that is diplomatic ties. Okitegedde, security and defense, diplomatic ties UAE neggwangira Isirayiri. Kakati ne wabeerawo economic and trade. Babadde bagenda mu maaso n'okuba nti bakolagana mu sectors zino: finance, technology, logistics, byonna nga bali wamu. Omuyisirayiri n'omu UAE emyaka 6 nga bakolagana. Kitegedde. Era wabaddewo enteekateeka ez'okulaba nti wabeerawo kye bayita regional alignment, amawanga gombi bagende maaso n'okufuna kye bayita common cause against Iran. Bafune common cause against Iran, banyweze enkolagana yaabwe alliance mu kaseera bafaafagana ne Iran. Byebyo kakati mu byonna nti tebannaba kujja kuwafaabo. Netanyahu balimba. Ssaabaminisita wa Israel badde woofiisi ye yefulumiza amawulire gano ne bategeeza nti yabaddeko munda mu ggwanga eryo. Kakati okusinzira ate ku UAE bagenda maaso n'okuba nti bawakana, bagamba nti nedda, naye njagadde kugirayokko enkolagana yaabwe bwebadde emabega before amawulire gano agalaga nti Netanyahu yabaddeyo ewaabwe wakati mu plani z'okwagala okulaba bafaafagana batya ne Iran. Era kigambibwa nti oluvannyuma lwa Netanyahu okuvaayo, Isirayiri kwe kugenda maaso n'okuba nti yakola nate mu bwangu ddala negende batwalira Iron Dome ng'obusajja obw'Iran butabuse mu kaseera k'olutalo lwennyini nti obatwalira Iron Dome, nti era byonna byaliwo nga bamaze okulumbibwa. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo. Ebyo nabyo bitegedde. Si byangu Dar Supply bagamba nti balina amata amalungi batuukirire, bakubiriza okwongera okuba nti oganywa amata temuli mazzi nawe yagala bongo.